Waka akadde katambudde dakika tusigaza ntono nnyo kuwumbawumba nzikiza bukkiriza neyunge ku Hajji Ahmed Katerega Musaazi ono naye endaba ye n'endowooza ye ku nsonga oboolyawo gye tuvubadde tukyali mu kubanga tuwumbawumba. Twagenze mukumulako nga nkubuuza nti mu mateeka tebwakusobola kukwata Kyagulanyi ono oba baba balina bye bayogedde obutateeka ggwanga nnyo ku bunkenke buno n'obutalowozesa nti oboolyawo bino ebigambo binene nnyo bizitowa nnyo bituusa omuntu omugerageranya ku konyi. Ndowooza in fact kikulu ekyo kyolese kubanga abantu abamu balowooza nti bwe yeesimbawo aba waggulu w'amateeka byasanga byayogera byasanga byakola kubanga ye presidential candidate kubanga ye parliamentary candidate kubanga wa local government council candidate kubanga flag bearer ko abairo si wante tebona bakubeera ba candidate no omuntu yeesimbyewo amateeka gasigala gamugira ki asigala ali wansi w'amateeka era bw'amenya amateeka bayinza okuyingizaamu ebyobufuzi nti obutaagala nga liro bakwata Bobi ng'amenya amateeka ga covid ng'abantu twali tukunkumukanga ebiwuka nze omu ku basabaiva ba covid yankwata ng'amenya amateeka ga covid eruuka nekireetawo ebyagwawo tubimanyi naye singa era waakiri babayita ku poliisi ne bakola statement ne babakushoninga ekyo nze ku lwange kaabe presidential candidate kaabe parliamentary candidate kyandibadde bwe kito olwo omuganda wange lweyadaga nti president ng'omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko nti yagambye nti emundu eri mu magazini ey'amasasi 12 president yabadde aresponinga ku Bobi ne banne kye babadde bagambye abantu ngabaga nti amagye ne poliisi 10,000 ku bantu nga obukadde 48 abali mu Uganda nti kati abantu abasigadde basobola okulumba zi barracks ne bajjako abasirikale mundu ne bawamba kakati ekyo kuba kumenya ssemateeka eyo ngeri enkola ya kivandula kakati ow'amawulire nga president ali mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu state lodge e Mubende n'amubuuza abeeko kyayogera ku nsonga eyo president kwe kuddamu n'aga nti awo abawabya abawubisiza ddala kubanga oyo omusirikale gwe bagaya ayina amasasi 12 nadde njogera wano nti amagye galiwo kutta amagye gatendekerwa kutta poliisi eno yekalekale bayinza n'ogivunana nti lwaki Kateega wamukubye ku kibegabega wandi mukubye ekigere n'agira ki n'agwa n'omukwata ekyo tebakibuuza mu gyasi poliisi erina weeremererwa n'esaba amagye gagiyambeko poliisi yasaba dda kati amagye gagiyambeko naye bw'oba odiiringa n'amagye nga tutandika akalulu k'okulonda poliisi yasaba amagye bayina gye bayita ate gwe munnamawulire obimanyi tulina kye tuyita National Security Council ssentebe wa National Security Council ye president naye olw'okuba abatayi akola ebirala bingi asigira omuntu omulala ogikubiriza ekubirizibwa minisita w'ensonga ez'omunda mu kiseera kino ye Major General Kahindo Tafiire omwo poliisi n'amagye ne prisons ne intelligence organizations mwezikkiriziganya oba mwezakkiriziganya okuyambagana ensonga lwaki kati buli wawali poliisi weesanga nga waliwo amagye naye tudiiringe n'amagye nga tumanyi nti bo baabatendekerwa kutta siraba lwaki tuwekookoota omusirikale bamutendekerwa kutta ekyo tukimanye poliisi bano boosaagirasaagirako naye g'amagye kutta ate obuvunanyizibwa bw'amagye kwaŋŋanga mulabe munda mu ggwanga n'ebweru mpulira abalowooza bwe kiba balina kubeera mutukula ne busi okulina obulamu no omulabe bwe kiba kyetagisa muteega Mombasa n'omulamisa obutajja busiya omulumbayo ate bw'aba yakwesose n'ayingira munda mu ggwanga n'ayingira ne mu bibiina by'obufuzi ng'omumanyi nti oyo omulabe wa oba Al-Shabaab oba ADF oba LRM Northern Uganda yasponsoringanga ba candidate kakati mu ngeri eyo tomulinze era omulumbawo n'omukwata mu ngeri ya kitujju kubanga naye abazze mu ngeri ya kitujju so abakuma omuliro mu bantu
okwaŋŋanga amagye in fact batujju bennyini kuba bo basaddaaka abaana b'abannaabwe oyo bw'ombuuza oba mulimu omwana we oba muganda we oba mukoddomi we taliimu basaddaaka abaana b'abannaabwe luli nagamba wano Yasiini Kalyango bwe yatugamba nti eri abanupe Masaka baali bagamba abantu nti balumbe Kasijjagirwa bagireki olw'okuba ejje ly'abantu nabadde ndaba n'abeemulugunya bannabyabufuzi b'e Masaka security tetuyambi security eyamba era abali mu nkyagi e Masaka nze mbamanyi ng'abantu bali committed naye tewaliwo okutulugunya abantu kubanga jje ly'abantu naye bw'olisoomooza likulagako babatendekera kutta. Olina ekigambo kyonna kiwawuliddeko mu nupu gwe nga ggwe agoberera ensonga nga kiyinza okuba nga kireeta obuzibu? Bobi Wine mukubuulidde Nambooze ng'agamba atya nti bano amagye ne poliisi bali emitwalo 10 bokka ate abantu ba Uganda basigaddewo bali obukadde 48 obukadde 48 basobola okuoveraninga emitwalo 10 kati nno Nambooze yayongeddeko nebitasaana kwogerwa kubanga olumu abantu balowooza nti bituufu yayongedde okwongera okwonoona obwonoonyi ng'ayongereza Bobi Wine waagize eki bwe yakomye. Kankulage ka vidiyo kano tubeereko ensonga gye tugenda okubaganyako ebirowoozo mangu.